Bana mwe nakyusiza ekiyumba. Nakyusiza ekiyumba. Ni mu kiyumba kya Mwenda. Wamagwe kyuse ebiyumba paka olw'okuwa. Ni mu kiyumba kya Mwenda. Naye bannamwe ekyumba kye nabaddemu yabadde entaana naye kati nakyusiza ekiyumba ndoza munda bakasusu. Munnengera. Nakyusiza ekiyumba kirimu abaana. Madamu wange aliwo, baba aliwo. Tulimu abantu abo 5. Naye abaana bayina empisa. Abaana tebampita Kadaama ebyumba osimanga Shagala gye nabadde nga bampita zishagala. Nedda. Wano baba mpita Habibiti. Madamu Habibiti. Abaana bampita linnya lyange Rukaiya. Bana mwe. Mazewe nakwezi. Lero lwakusatu, lunaku lwakusatu. Naye bana mwe. Bampadde breakfast kumacha maji. Msimanga ebyo bikubusi nedda. Wano tebalya kubusi. Kapsa. Nembalaga lumu yange. Manya abamu ine emitembi mwinza okundoga. Naye mwe. Wamazunga ebiyumba zunga. Nze nakaweza Mwenda. Ate siwanika. Nekino wekigaana nakyo ngenda kifuluma. Kadaama tasobya. Nakyo ngenda kifuluma paka nga nfunye emirembe. Imagine mbadde nga nkawa naye nga ne bano gye bali nga tebandaba. Nze munsabire nina okukola emyaka 8 sidda waka. Bamekango yeyonga. Oli wakayingira ekiyumba walinga sistono. Ng'ogamba bannange nze ngenda kukola wano emyaka 10. Nze ngenda kukola wano emyaka 6. Naye nga byagenda okutuuka mu masekkati g'omwaka ng'owulira buli kimu kyakusindika. Ng'owulira buli kimu kikutamye. Ng'akadde kano oli mu kwegezaako kusindiikiriza contract olabe ng'eggwako naye ng'ofuuyira kagalo eggwako ddi. Naye nga wali otandika contract nga wakayingira ekiyumba nga mama akedde n'akufumbirako ku kacaayi wali. Wagamba bannange bano nze ngenda kubakolera. Nga mama akyakuyita Habibi. Naye byagenda okuggwera gye byaggwera ng'akadde kano eyali Habibi wafuuka masikini. Nga gwe bali bataboggolera akadde kano bakuboggolera. Nga n'ebyokulya bye wasanga batakweka kati babikweka. Teteganye munnange abawalabu abalungi gye bali. Waliwo ennyumba gy'otuukamu nga tuvudde mu biri byonna. Waliwo ennyumba gy'otuukamu nga kituufu bantu balungi. Era mulimu abantu abagamba nti nze okuva olunaku lwe natuuka mu kyumba kya boosi. Enneeyisa gye baali beeyisaamu ku ntandikwa nakati gye bakyeyisaamu. Gye bali abantu abatasikyuka. Gye bali. Naye mulimu bali ababikkako babayita batya mu Luganda olutuufu bakatulako ebisebuka. Nga waneeno ng'okyali mupya bannange yenna bakuyita ku sugar coating naye nga mukwano wagenda okutuuka mu myezi 5 myezi 4 ng'oli ku muliro nga si be bali be watandika nabo. Ebintu muno munnange birimu emitendera. Mulimu boosi atandika nga mubi. Naye munnange ate bw'omala okukola n'oweza omwaka n'olaba nga ebintu bikyuka. Kati mulimu atandika nga ye yeeyisaako ng'alaga mulungi. Naye nga wali tonnaweza na mwaka omusajja n'akyuka, omukazi n'akyuka noga bannange. Nga katuuka abanoga bannange nze abantu bange baakyuka simanyi kiki. N'olowooza oba oliko ddogo. N'olowooza oba aliko akufuuyira emmindi. Kumba abantu bwe baali babikkako bubisi ku ntandikwa. Kati ate ne tubeerawo n'omuntu ono nga kituufu yali mulungi. Era nga mulimu abantu abamukoleddeko nga bo bagamba kituufu abantu abo balungi. Naye ate nga gwe watuuka basooka ne baba balungi gy'oli. Oba oli awo ku nneeyisa zaffe abamu. Abantu bano ne bakyuka. Mulimu omuntu nga mulungi naye ng'akyuka olw'embeera gwe gy'oba weeyisizzaamu naye n'akyuka. Era oyo omuntu gw'osanga oli n'agamba nze namukolera bannange ng'omukyalo oyo mulungi nga talina buzibu. Nga naawe ogamba nange mu ntandikwa baali balungi naye simanyi kiki kyabakyusa. N'oba oli awo nga naawe olina engeri gy'obadde ng'ojjaye oyisaamu ebintu by'okolamu ebintu bye bami ne batuuka nabo ne bakyuka. Amanyi tumanyi Kadaama tumanyi okwenyiizanyiiza. Wali okeddeko ku makya ne weenyiiza nga tewali akukubi. Wali okeddeko ku makya ng'oli musanyufu
ne batandika okulagira emirimu ogenda kukola kiri ogenda kukola kiri n'owira nga wayazivuddeko n'onyiigirawo olunaku ne lufa n'onyiiga mpaka lwonnyuka so oluusi ebyo nabo oba oliawo biyinza okukyusa obuntu so nabo bennyini naffe twekyawa omanyi n'ebintu bibeera side bbiri naffe twekyawa olugamba naye ono omuntu namusanga mulungi naye ate kati atandise okumpisa bulala gwe n'osigala nga oli mukakkamu naye ogenda okulaba okkakkanye ng'ate ayongera kulinnyaka ayongera kumanyiira n'otuuka n'ogamba nina nno wano okwerwanako bano bagenda kafuula kamanyiiro so ebintu we bityo we bitambula mwe mubenga mukimanyi nti ebintu byo bwe bityo ebitambula naye nga sisita ono nze nannyumidde mmwe mujjemba muli ayogera mukakabu nga kyayogera alaba kyekyo yamazeeyo anange naye nga katusabe abantu be baleme kukyuka bambi nga bwakiwuliriddemu emirembe n'alaba nga mutuufu asobola okukola emyaka egigenda mu maaso oba emyaka emingi katusabe baleme kukyuka ate atuukirize ekirooto kye nga ye omuntu kyayagala yes ate abalabi bange abalungi munzikirize tubenga vidiyo eno tugiwunzikira wano eno naye ngenda kusaba nga sinagenda nti wegubanga gwe mulundi gwo ogusoose okuba nti munange okyalako ku peegi yange nkusaba onkonderekawo ku kagambo subscribe wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo ako subscribe osobola okakoonamu bw'omala okakoonamu nno waliwo akajjawo akalinga akade kati ako nako bw'okakoonako akalinga akade bw'okakoonamu YouTube eno ebanga ejja kuba ekuweereza ka message buli lwemba ntaddeyo ka video kasookawo gw'osooka okufuna ka notification kakulaga nti nina aka video ke ntaddeyo teweerabira amannya nsigala nze Maggie Mukama abankumire nnyo ate akumira mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako mwiraba